Kadaama TV. Kadaama asaba ku buyambi oba ku magezi oba ku ddagala. Obuzibu bwa Kadaama ono bukwatagana na lubuto. Agamba nti olubuto lwe lwesiba naye lumaze ebbanga nga lwesiba, nga buli bwagenda mu ddwaliro bagamba bo tebalaba kintu kyonna, tebalaba kizibu kyonna. Obuzibu buno agamba amaze nabwo ng'emyaka ng'ebiri, bwe bulabika bw'atandikirawo ddala kuva nga asayinize contract ye, olubuto lugenda ne lwesiba n'abeera ng'alina constipation, n'abeera nga tasobola kugenda kufuluma, n'alema kugenda manju, naye nga buli ddwaliro ly'agendamu bagamba tebalaba kizibu. Agezezzaako buli kintu kyonna, kyawulira Kadaama TV, kyasomako ku Google naye kikyagaanye. Kati ayagala buyambi oba ayagala kumanya oba waliwo Kadaama naye yali afunye ku kizibu ng'ekyo, oba Kadaama amanyi omuntu yenna yali afunye ku kizibu ng'ekyo. Mugenda muwulira emboozi ye ng'agitunyumiza, musobole okubeera nga mumuyamba ku kizibu kino. Ekizibu kino tulina Kadaama omu eyajja, mujjukirako story yaffe awo gye twakola, yagamba nti ye yamala emyezi 6 nga tagenda manju. Kadaama abamu ne bavaayo ne bakiwakanya, ne bagamba tekisoboka scientifically. Manyi waliwo ebintu bino ebya science bw'obiteeka mu ngeri y'obulamu oyinza okulabira ddala ekintu ekitasoboka, naye ku nsi tewali kintu kitasoboka. Naye Kadaama olwamala n'afuna obuyambi. Kadaama ono agamba embeera yeeyongera kubeera mbi ate nga tayina kaakati ddagala w'agenda kulijja, wabula asaba omuntu yenna amanyi ku kintu kino, eyakiwulirako, ku kyali kituuseeko, abeere ng'amuwa ku magezi alabe oba asobola okubeera nga obulamu bwe bukyuka ng'asumulukuka. Katuwulize Kadaama ono ekizibu kino kiri kitya. Alannya buli Kadaama TV. Ekyewale ku Kadaama TV, amanya gange Takyagenda. Saudi Arabia mbulayo emyezi 2 okumalako contract gye nasayininga e Uganda wadde nakyusa ekiyumba. Ku kiyumba kye ndimu ekipya mba mbulayo emyezi 4 mmale ku contract yamu kino ekiyumba. Naye obuzibu bwe nnyina, najja nga ndwala nga bw'omanyi nti bano tebakuwa ddagala, nga ndwala mu lubuto okumala ebbanga ddene. Ndowooza obulwadde bwantandika nga naakamala muno mu nju emyezi 3, ne bujja nga bunnuma mpola mpola, bwe bampa panado, bwe neebaka bwe butyo. Kati bwaddamu ne buntabukira okubeera serious mu mwaka guno mu gwa 10. Obulwadde bwantabukira mu gwa 10. Bwe bwantabukira mu gwa 10 nimbagamba bakama bange kubanga baali tebaagala kuntwala mu ddwaliro. Natuuka ekiseera nga tebangulira panado ate baagala mbakolerere, nga obulwadde bususse nga nze buli mwezi ndwala mu lubuto mpaka obulwadde bwe bwantabukira nimbagamba muntwalenga ku famasi nga nze neegulira eddagala, nga ngenda ku Google okusinziira obulwadde bwe mpulira nga neegulira eddagala. Jjukira waliwo eddagala erimu nga tebasobola ddukuwa ku famasi ezeeno teziringa ez'e Uganda, nga ngenda bwe nsaba eddagala erimu nga balinnyima nga bagamba genda neeno panado, genda na kino, oba nga bampa painkillers endala. Obulwadde bwatuuka ne bukula. Bwe bwakula mu gwa 11 bwantabukira, ekyenda ne kyesiba buli bwe buto obulwadde bujja nga constipation, nga neesiba nga sigenda manju, nembeera nga mbajjagala buli ddakiika nga siziyiza kubajjagala. Kati bw'obajjagala ennyo wano nga mu kameeme obeera owulira nga wakuluma, engeri gye mbajjagala ennyo. Bwatuuka ne ntandika okubajjagala n'olubuto ne lwesiba nga sigenda manju. Ne mpulira nga nfa, ng'obulwadde buyitiridde, mize painkillers, mize buli kimu kyonna, home remedies eza constipation zinywedde, buli kimu kyonna bigaanye. Ne ngamba bakama bange mutwale mu ddwaliro musale ku salary wange. Mwaka guwedde mu Novemba bantwala mu ddwaliro. Amalwaliro g'eno mazibu. Bwe natuuka bambuuza engeri gye neewulira era bampa eddagala, tebanzijjako musulo, tebanzijjako musaayi. Omulundi ogwasookera okuntwala mu ddwaliro ne nvaayo ne nkomawo wano. Bwe nakomawo wano eddagala nalimira. Kati
omulundi ogwokusatu bwe bantwala mu ddwaliro banzijjaku omusaayi ebika 2 banzijjaku omusaayi ne bakebera ebika bingi bagwawuza bingi bye bankebera mu musaayi ne bankebera ne urine nga temuli bulwadde yadde ekino ekimu ekinnuma tebalina kye baafuna ne bampa eddagala bwe bampa eddagala ne bampandiikira ripooti bwe bandipandiikira ripooti nti obulwadde bwe bunaasigala nga bunnuma bantwale mu ddwaliro eddene kati jjo bantutte mu ddwaliro eddene bwe bantutte mu ddwaliro eddene bambuuzizza dokita ono akola ku bya constipation engeri gye neewuliramu maze nabwo bbanga ki almost ngenda kweza emyaka 2 nabwo naye nampa eddagala kati lyendeeta mbadde nsaba ku magezi bwawaayo omuntu asobola okumbuulira kyensobola okukozesa n'ensumulukuka kubanga simanyi kintu mu bulwadde tebabuzuula nagezaako n'okwogera ofiisi oba bano balowooza nti njagala kudda e Uganda nze sikibagambanga nakuwadde nakola shopping mu January nze contract gye nasayininga ya myaka 2 era mu gwokuna mbanga njagala kudda e Uganda kiwulira ekyo kyomanyi n'okudda e Uganda teyali nsonga oba balowooza nti engeri gye tebatalinawo bajja bakaddaama saawa zino nti oba nabo korona yabakossaamu tebalina ssente zigula Kadaama eyo si ensonga yange ensonga eri bweti sisobola kusigala nga nkola nga ndi mulwadde kubanga n'obulwadde tebabulaba nensiba nga sigenda mmanju netandika okubajegala nentuuyanirira kamunguluze nankuba okiwulira notandika n'okutintima ng'obulwadde bukuyiseemu bajagala bajagala nwadde ng'omukka oguyisa wansi oba oguyisa mu kamwa n'ekyewuunyisa nti obulwadde tebabulaba badde nsaba ku magezi oba waayo omuntu yenna ng'amanyi byensobola okukozesa n'ensumulukuka kubanga ngezezzaako buli kimu kigaanye kunze mmize eddagala nze mu nju mu ruumu yange temuvaamu ddagala nze eddagala buli ddagala lya kika ndimize kubanga guno omulundi gwengenda okugendayo leero oba enkya lwenaafuluma lwenagenda emmanju nga nsobola okufuluma ngenda batwalira situulu mu malwaliro amanene agali mu buraida amanene agasingayo obunene lye nagenzeemu jjo twasookamu 3 amatini ne batusindika mu ddwaliro eddene liri kasiimu by the way liri kasiimu buraida twagenzeyo jjo ne batuwa eddagala lirino bweriri ne batugamba tubatwalire situulu sinaba kufulumya ewe naafulumya tugenda kudda mu ddwaliro tubatwalire situulu nywa nnyo amazzi ndya fruits ndya vegetables era ebyo mbiriira ddala nywedde buli kimu kye bamanyi nti oba lemoni binoteekamu omunnyo bwe mba mbenywedde mba ngenda kufurashinga ate bwe mbinywa ne nfurashinga ku makya luddamu ne lwesiba awo mba sigenda keepinga nga nfurashinga everyday era omuntu angamba nti nywa amanda nga nywedde mwegali mu kisenge kyange nga koona buli kiro nenywe ekigiraasi ky'amanda omuntu tangamba nti oba kozesa evvu nywedde evvu nga mmanyi oba ulcers I have tried everything nana munywedde buli kimu nkikozesezza amata nagaviirako ddala sikyaganywa nywa caayi mukalu ng'alimu entangawuzi ebisinga mbikozesezza byonna kubanga nze nkufollowinga Kadaama TV abanywedde obutwa bye babalagirira mbikozesezza buli kimu kyonna nkikozesezza neeyanziza nasanyuka ng'onseemu